Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma baada balungi mwenna gye muli assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nga tugenda maaso ne programu yaffe eno eya hadithi ezikwata ku mwezi gwa Ramadhan. Ennaku nno zigenda wabula temuggwamu maanyi. Kino kyekiseera kyennyini ekyokweyolera empeera. Imam Bukhari mu hadithi ya leero agamba nti baabu fadhuli laylatil qadiri, nti omulyango guno kulaga obulungi bwa laylatul qadiri era n'agugguzaawo essura gye tumanyi obulungi gye tuyita suratul qadiri. N'agamba nti inna anzalnahu fi laylatil qadiri ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, nti Katonda yagamba ti mazima Qur'ani twagissa mu kiro kya laylatul qadiri. Wama adraka ma laylatul qadiri, kiki ekyekumanyisa laylatul qadiri kyeki? N'agamba laylatul qadiri khairun min alfi shahr, ekiro kya laylatul qadiri kisinga ebirungi ebikirimu bisinga ebiro 1000 olulamba. Kakati kyokoleramu amakulu nti osasulwa okusinga omuntu akikoze okumala ebiro 1000. Allah subhanahu wa ta'ala n'atubulira mu birungi bya laylatul qadiri n'agamba tanazzalu almalaikatu warruhu fiha biidhni rabbihim, kyekiro ekyemikisa emiyitirivu ekikkiramu malayika mu bungi obw'ekitalo nga ne Jibrilu kwali azikulembedde. N'agamba nti min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajiri, ekiro kiba kya mirembe myerere, buli kyoyogera giba mirembe, buli kyogamba, buli embeera yonna obeera ofuna mirembe myerere. Kakati bwe yamala n'aleeta hadithi ya Abi Hurayra ng'agijja ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga Nabbi agamba man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, nti omuntu asiiba omwezi gwa Ramadhan mu bukkiriza n'okusuubira empeera za Allah subhanahu wa ta'ala, Katonda amusonyiwa amazambi ge agaasooka. Bwe yamala n'aleeta ekinyusi kya hadithi eno ekigituleesezza ku mulyango guno n'agamba nti waman qaama laylatal qadri, omuntu yenna asituka ekiro kya laylatul qadri imanan wa ihtisaba, mu bukkiriza n'okusuubira empeera za Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Katonda amusonyiwa amazambi ge gonna agaasooka. Kati tubagamba nti ennaku zitambudde, Ramadhani atulekawo, laylatul qadiri eri luddawa, laylatul qadiri bakoleramu ki? Byolina okubeera nti nno otandika okunoonya kati kyekiseera kyennyini oba oliawo obeere mu abo Allah bajja okusaasira bafune ebirungi byonna ebiri mu laylatul qadiri, babeere nga mu kiro kimu balinga abasinziza Allah subhanahu wa ta'ala okusinga emyaka egisukkira ddala mu 83. Allah kituwe, Allah tuseeko okusaasirako. Walhamdulillahi rabbil alamin.